afudde alabika nga ali frustrated ng'era ali bitter okusinziira ku byabadde ayogera ng'akitwala nti nno gavumenti ya Mwami Museveni yamujja ku kiri kye twali. So nze Tamale gwe nalaba ne tuva naye muno nze nakolako briefly mu Bukedde naye ne tumala ne tugenda ku radio eyo radio gye twava ne tugendera ku ndala n'oluvannyuma ne tumalira ku CBS nga tukolanga peya nze naye yefe bannamawulire abatandikawo ekyogenda mu bantu ne tukubaganya ebirowoozo ku by'ebyobufuzi ekintu ne kigenda wala nnyo ne kivaamu ebimeeza naye mu biseera ebyo tetwaliko ludda nga tuli ba critique nga bannamawulire nti fenga abantu kye bakola kye tuteeka mu mmira naye munange ensi yamala netugabana nze nenfuuka omwogezi wa DP Tamale n'afuuka omwogezi wa President Museveni Tamale n'akyuka kubanga bwe yagenda eyo yeetuma nnyo omulimu oba yagwetuma oba baagumutuma ogwekwefuula nti nno ye yasobola okwogera ku Ssaabasajja Kabaka ebigambo ate nga wano mu Buganda ekyo ekintu bw'okikola ofuuka ng'omukolimire kati nagenda okulaba nti Tamale agenda mpola okutuuka eno gy'atuuse kikulu mulabye afudde alabika nga ali frustrated ng'era ali bitter okusinziira ku byabadde ayogera ng'akitwala nti nno gavumenti ya Mwami Museveni yamujja ku kiri kye twali nemuleeta eno manyi yayagalako n'okujja wana joining parliament ne bamukola bubi nnyo ne bamubba akalulu. Njukira olunaku lumu bwe yali nga yeesimbyewo ekyotera abantu ne bajja ne beefuula abamuwagira ne bamusitula nti awamaanyi ne batandika omufumita ebikwaso nga baba muwendulidde kwolwo baali baagala kumutta busikolo. Nze Tamale owange gwe nalaba eyali mukama wange mu munno gwe nakoma omulaba kati ono gwe mbadde ndaba mbadde simutegeera naye okujja e Kampala ng'ovudde mu senior 3 as a senior 3 drop out najja e Kampala nga ekisooka yali mutunzi w'amawulire ng'atunda mawulire amatembeeyi n'omala n'ogakola n'ogasoma n'ogafunamu ne masters n'ogakola n'oteekawo erinnya buli muntu lyamanyi omanyi Tamale abadde yeeyogeza ebintu bye kyasoose n'akimanyawo mu sentence eddako naye ffe abali patient mu kuwuliriza olw'okuba nti abadde so informed ng'akugamba ekyo kyali egindi nga gw'ofuba n'olondamu ebikugasa ebitakugasa n'obikola ki n'obireka tumusaaliddwa at that age. Tamale nabeera naye tulevo ng'eyamwannyinaze nga wabeera nange wembeera ye yanyamba to mentor me mu mawulire ye ng'ali ne mu Kanaabi eyakolanga olupapula lwa Shariati n'omwami gwe bayita Michael Wakabi. Those are my mentors and I owe a lot to them.